Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Kale kayo yanga. Ebyokwerinda ate okubeera nga twaniriza obukulembeze bwa NUP wamu n'oludda oluvuganya oba olwabula gavumenti mu paalamenti nga lukuliddwa the Right Honorable Joe Ssenyonyi. Tubaniriza bano bali mu category 3. tulina abo ennyumba zaabwe zabuutikirwa kasasiro olw'omukaaga lwa wiiki eri. Ne tubaako abalala nga ennyumba zaabwe zamenyebwa okuwa weetiye zifune ekkubo we ziyita ne response teams endala okwala ambulance n'ebirala wamu n'abo abali mu buffer zone. So buffer zone abakugu bwe baatuuka ng'enjega yaakavaawo basanga crack endala mu paati endala eya kasasiro. Kale ne bawabula nti abantu abali mita 2 okuva kasasiro ono waali beetegule bajje mu nkambi eno ewalala awatali kumpi na kasasiro. So be bantu betuvudamya bano enamba enyo yandibadde esingako awo wabula ebutuukidde olwaliro nga twakasiibula abantu 56 nga bano okusinga babadde bapangisa ng'oluvannyuma lw'omulanga gwe tuzze tukuba era abazira kisanga mmwe ebintu bye babadduukirira abapangisa abamu bazze bagamba nti weewaawo kibafunye kyekyo kabagenda ate batandika obulamu obupya. Tulinawo weema 4 ezivuddamu abantu bano ng'esooka y'abasajja eddako y'abakyala abali mu buffer zone. Muno tulina bamaama abayonsa n'abaana abeetaaga okubudaabuda okw'enjawulo kuba tulinawo abaana abafiiriddwako babba baabwe abafiiriddwako abaana baabwe be bali mu weema eno. Bwe twogereranga emirambo egyakanyulwayo gira abantu 35 wabula ng'era wakyaliwo 28 abatannalabika. So nga tukolera wamu n'ebitongole bino era nayo wansi eri oludda tulinayo era tiimu yaffe ya Red Cross abantu 12 bayambako okubeera nga emirambo gino singa gifuniddwa kugiteeka mu body bag n'okugyongerayo. Naye nga ne wano nawo tulinawo kategori y'abantu benkubuulidde 293 wano kuliko abakyala 171 abaami 122. Ekitundu ekinene ku bano bakyala n'abaana era nga bojja okulaba nga nkulambuza ng'era womanyi nti abakyala n'abaana era wabaawo okubudaabuda okw'enjawulo kwe beetaaga. Tulinawo saavisi ez'enjawulo wano okubeera nga tubakuuma. Tulinawo eddwaliro etwateekawo ery'ekiseera ojja kuliraba nga tulambula. Tulinawo weema eno esooka ebeeramu babaawo n'okwemulugunya kwonna mu kampu olw'ensonga ze basuubira nti twandirongoosezaamu. Ng'ate emabega tulinayo weema ebudaabuda social support kuba bano bafiirwa abantu baabwe bafiirwa ebintu byabwe okubeera nga bababudaabuda buli lunaku. Abamu baali baagala kwejjambula mu wansi ng'era tente ekoze nnyo kubanga n'abamu okubeera nga olaba kamwenyumwenyu kaabwe leero kivudde kyakuba nti they have gone through this process. Kati tugenda kulambula naye nga nja kusaba baganda bange ab'amawulire munda mu weema tetukwatamu olw'ekitiibwa ky'abantu bano n'okubeera nga for their dignity and privacy. So ebweru kiryoke nga tulambuza abakulembeze naye munda mu weema tetujja kukkirizamu kamera zonna zikwata si weewaawo. So ebintu bino bwe bijja byonna tubirisiivinga wano kuba emmere eri very sensitive. Then ebirala we sort and then
namba zize zeeyongera wabula olumu ne zikendeera olw'abantu abo benjogeddeko ababaze bafuluma mu bantu betwataasa nno mubadde mubannaka here. We also have 2 standby ambulances on site in case of any referrals. We have a doctor, 2 nurses and EMTs abatukanye twalira nga bwe tugenda okulaba nga bwe mbategeezezza enkambi tunango n'omubaka muwaki era y'omu ku babadde basinga okubeera nga batukeberako ddala Kisaka ffe twakola dda lipooti eraga nti Kiteezi yali ajjudde era ne tubagamba musengule kasasiro oyo mu mutwala abantu baffe tebandifudde naye olw'okubanga omukyalo oyo ne banne beesuulirayo gwa naggamba tebafaayo ku muntu wa wansi tebakifaako kyovudde olaba n'oluguudo lwennyini olubadde lutwala kasasiro ajje ne waffe mu Kiteezi nalwo baagaana okulutunulamu okulukola buli kiseera beekwasa kino beekwasa kiri mpaka abantu baffe bwe bazze okutufaako bwe batyo kale n'olwekyo tukubira gavumenti abakulembeze bonna omulanga nti Kiteezi ajje adduukirirwe tukyetaaga okudduukirirwa twetaaga okompasating abantu baffe buli muntu yenna yakosebwa kyeyakosebwa ate era n'abantu bangi nnyo abaana abaafiira omwo nga tebalinaako baabwe tusuubira abantu nga 100 abaafiira mu Kiteezi awo yalabye nti abakulembeze bangi beeyunira okujja eno n'aleeta kitrakita ne kijja ne kivuuguulavuugulawo nga bw'onoobeereko ewuwo n'ogamba nti kansaawe ku lujja kampiseemu ku lweyo ekkubo terinnaba kubanga n'essaawa ya leero tubadde tukyasaba abantu kutuwa byapa byabwe okusobola okubanga ekkubo likolebwa naye ebyo byonna ebyokusaba ebyapa bazze babinyigamu bunyizi initially baali tebasabye bantu photocopies za byapa kati bajja babyongeramu ng'omukyalo oyo nga bw'ayagalera okumpanya ssente zaffe ez'ekkubo okujjayo abafuwansi kati tuli mu recovery ekyagenda mu maaso nga mulimu guno gutambula bulungi wadde embeera y'obudde yeetera nnyo okutukosa ntuba tuli ku mulimu nga tukola enkuba netandika okukola ki okutoonya ate ekifo ekyo kiri risike naffe tetwagala okuteeka abantu baffe maddala ba operators mu risk ate oba baliwo awo nga bakola nga enkuba ngaetandika okutoonya tubagamba ti munange muveeyo muleke ki ng'ekkuba emaze okukya awo yoke mukole ki muddeeyo kati embeera y'obudde yeetera nnyo gyatulaga anti ennyumba ye yemu eri mu kifo ekyo kati ngeri gye tujjayo ebisasiro oba ettaka ne tuteeka ku bbali tumaze okugezezaako awo wasuubira nti abantu bekubeerayo oba ennyumba ye n'abantu gyasuubira okubeerayo tetuzuulayo ennaku ekeera ku makya ne tuddayo ogeza okuzuula omulambo gwa mukyala wa Ariko Pastor Ariko ne mwana we tusuubira nti kati tetugenda kujjayo omulamu naye amagumba mu kiseera kino kubanga kati egenda kuweera weeks 2 n'ennaku zisukkako nga bano bafudde kati awo ekiddako okuzuula emirambo be amagumba ago kujja gitwala mu ggwanika mulago bakole DNA ku bantu baabwe singa tuzuula ki tubazuula kati omulimu gwaffe gukyagenda mu maaso eyogezaako okujjayo emirambo n'okukuma security ekyatambula bulungi obwenkanya obwokubiri baagala okuliyirirwa baafiirwa abantu baabwe baafiirwa ebyabwe nga bwe tuze tukigamba nti tewali ssente ziyinza kuzzaawo omuntu afudde naye kikulu abantu bano ne baliyirirwa bangi baafiirwa ebyabwe ne bafuna entandikwa bali wano mu zikampu wano kubanga tebalina wakulaga tebalina we batandikira tebali wano nti kubanga baagala nnyo okubeera muzika tugenda kiremerako bwetubyogerako abamu nga bagamba nti mwenga mwogera nnyo naki kakati mubifudde byabufuzi abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi lwa bannabyabufuzi lwa gavumenti obutafaayo toddola twogera ku nsonga zino ate tetugenda kusirika
paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya. Abantu bano batubuuliddeko nti batiisibwa timwogera nnyo mu zikamera, timwogera nnyo mbeera egenda mu maaso. Otherwise mujja laba ebinaabatuukako oba n'okugobebwa wano kwekunyigiriza kwe bayitamu. Kakati bo olwokubanga batiisibwa okutwogera, leka tuboogerere baagala egende mu mambuka ate nga nabo balina ebizibu byabwe bye twogererako wano e Kampala. Abantu kye baagala nti bwe twogera ku nsonga zaabwe zikolebweko. Obuzibu bwe tulina obusinga wano mu Uganda prioritization, nti tetutegeera ki tulina kuteekako nnyo ssira. Tujja twogera ku bintu bino paliamenti tuliko prioritization, obutategeera nti kaakati kino kye tulina okuteekako essira ennyo. Kampala n'emiriraano nga mwotadde n'ekiteezi esonda ssente eza revenue ebitundu 75 ku buli 100, 75% ku GDP yaffe. Kampala n'emiriraano eteekako 65%, ebitundu 65 ku buli 100. Kakati nga tugamba nti awo tulina n'okuteeka essira abantu abo tubafeeko, weewo n'ebitundu ebirala byonna. Naye tubyogerako si bye baliko, bo nga bajja kukwata obuwumbi 2 babuweroko, bakwate obuwumbi 578 kitwawakanya oli mupaala. Saasire tuluddewo, nze nduddewo okujja okubalaba kuba enjegeno we yagwirawo saali mu ggwanga n'abakulembeze abamu nabadde Bulaaya. Olwakomyewo ne ŋŋamba kansooke zije mbalabe. Bwe bankubira essimu ne bantegeeza ekyali kituuse ekiteezi, nakubira oyo kansala Kabonga ne mubuuza kyeyamanizaako mulamu, ne mubuuza Honorable Nsamba mulamu, kubanga bwe babeera ekiteekoko embwa n'ebirala yabiriisa. So buli ku makya tubeera naye era mbeera mujeregano olumu nti gwe seeko bafene wange. Naye kinkanze bwe nze wano seeka abadde ambuzeeko ebbanga lyonna, bwe nze wano ne musanga mu kampu ne banantegeeza nti naye omukyala n'omwana nabo bafiira mu nnyumba omwo. Kati ate mbadde nambula abasajja kwe kusanga kyali wange n'omuzimbi wange ono bazimba ennyumba yange nga naye ali mu kampu. N'abalala bangi kyali wange gwe bayita Ibula ne Deriki nabo badde mu kampu eno. Bo si nti kasasiro yabasenda naye bo ate ebyaddirira emmotoka biwetiye bwe yajja ne bigamba bali mu buffer zone, nyumba nezikonebwa nabo ne basibira mu kampu n'ebirala bifaanana bwe bityo. So kino tekiri wala nnyo okuva eri buli omu ali wano naawe ali eyo. Ayinza okuba mukwano gwo, ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba omuntu gwokola naye oba abafaanana bwe bati. So tubasaasira mwenna baganda bange, kino kitukwatako personally. Honorable Ssenyonya kyogeddeko naye kyatakkaatiriza ti eno teyabadde accident, eno si nsobi nedda. Newankubadde ebintu ebirala bibaawo n'ogamba kyandibadde kyalabwa ng'amataba agabere Kasese, nga landslide ezibere Bududa, n'ogamba no aba disaster preparedness bandibadde bakiraba oba n'abakwatibwako abakenkufu. Naye eno ensonga ono ali wano Honorable Naluyima yagireeta ku floor ya Parliament n'alabula n'agamba bannange abantu b'ekiteezi, kubanga omuntu gwe kyabadde kikwatako oba be kyabadde kikwatako tebaakoze mulimu gwabwe. Ate nga Honorable Ssennyonyi bw'agambye teri yaasibiddwa, teri yagobeddwa ku mulimu. Lwaki? Kubanga alina oluganda ku gundi, alina oluganda kwoli, alina oluganda kwoli. Yembeera gye tulimu ng'eggwanga. Biseera bingi nnyo bajja bituuma byabufuzi nemwe abantu bammwe bafa. Kuba ebyobufuzi enfuga gye mufugibwa, enkulembera gye mukulemberwamu yevaako bino n'ebirala bingi nnyo. Tuli wano tuli mu kudiringana kintu ekyabaddewo ekitandibaddewo. Naye ate era kino bwe kitwa kisimbako nnyo siira era kijja kugenda kibeere walala. Emyaka mingi mu 2015 baagula ettaka eddundu yiika 15000 ne bagula ettaka eddala ekasenge, naye era byonna bikomaawo. Wabeerawo biliyoni 4
buli mwaka ez'okumanaginga Kiteezi n'ezibulira omwo bwe zityo abalina okukola omulimu gwabwe ne batakukola kyanaku nnyo kino kyabaddewo kituluma nnyo okujja okusaasira obusaasiza abantu si bwe kirina okubeera abakulembeze balina okumakinga sure abantu tebafuna buzibu so si kujja kusaasiranga busaasizi bantu tuli wano tubasaasira busaasizi kubanga tetulina buyinza tetulina maanyi gakola kirina kukolebwa si ffe tuli mu buyinza abali mu buyinza omulimu gwabwe kwekumira mu buyinza na kunyagulula ggwanga tubaddeeyo ate nga tobanenya abakyala balajana abamu bakomplaininga bala batunyigira bagamba Bobi Wine twakulonda nga president gwe president lwaki tolina kyokozeewo ate nga batuufu naye abali mu buyinza sente banyagulule omwami omu awo akyogeddeko infact omukyala yasoose n'akyogerako n'agamba mutuyambe tusobole okuva wano ne bwe tufuna entandikwa ne tugenda ne tweyiya abantu abasinga muli wano lwakuba temulinayo mudda naye tuteekawo pressure gye tusobola okulaba nti abantu abakwatibwako bakola ekintu ekituufu si nti sente teziriwo baganda bange sente weeziri ezibbibwa buli lunaku n'endala ezibeerawo nga tebalina kyazikozesa olunaku lwaleero paliamenti bali mugitwala etula mu bitundu ebyenjawulo bagitwala gulu bagiveeyo bagitwale Masaka buli lutuula ebilioni 5 lwegenda okutuula Masaka olutuula olwo lumu bilioni 5 ezo bw'oba ozibazebaze mu kubala okwamangu buli muntu ali mu kampu eno ne basalawo nti olutuula luleme kutuula Masaka lugende lutuule mu paliamenti kuba ezo sente mwasasula dda paliamenti weeri ababaka amafuta bagayina n'ebirala efaanana bwe bityo ebilioni ezo 5 bwe bazigabanya buli muntu ali wanafuna obukadde 17 n'agenda naye tebagenda kikola kuba n'okubeerawo kwammwe wano nagwo mulimu gye bali mwalabako ka vidiyo abamu ng'omukyala agamba kati eyo embeera eriwo bwe tubyogerako bino baganda bange saagala mbiyite byabufuzi buli omu kimukwatako kyembadde nsaba bannaffe betwogeddeko nabeeyo nti ffe ng'abakulembeze bwe mwalonda newankubadde tetulina buyinza omulimu gwaffe gwe tulina kati gwa kuteekawo pressure okuteekawo omuliro okumakinga sure abo balina okola omulimu ogwo bakola ekituufu bakola ekituufu mujja kuva mu mbeera eno musobola nogivaamu leero oba enkya naye bwe baba tebakoze ekituufu temukuba mu ngalo baba tebakoze ekituufu musobola okuba omusango mu kooti so bwe baba waabye omusango mu kooti mubeegatteko mubawe support kuba betwogera tetwagala kyangu nnyo ogamba abo ba Bobi Wine bali mu byabufuzi abo basenyonyi bali mu byabufuzi so bwe muba temuyimiridde naffe okulaga eggwanga n'ensi yonna nti eno ensonga gye tuliko ntuufu tuba tetulina maanyi so amaanyi gaffe gali mu mmwe bwabaawo kaweefube yonna yonna muyambe nammwe mutumbule mutwale maaso ekirala ekisembayo bantegeeza tebakkiriza bannamawulire muno yes tumanyi nti abantu balina okubeera kijja kulaga ensi gy'abantu abalina okukola omulimu gwabwe tebagukoze kitegeeza kijja bawa pressure bakole kye balina okukola tusobola basaasira busaasizi tusobola badduukirira n'obuntu obutonotono naye nga si kyekibwe kirina okubeera sente weeziri ezirina obbajja mu mbeera eno sente weeziri ezirina obbaliyirira sente weeziri ezirina obbalilocatinga mba mulina okulilocatingibwa sente zibaddewo ebbanga lyonna esobola okumanaginga kasasiro oyo buli mwaka ababaka ne bakansala bagenda mu zitrip ne balinnya ennyonyi nti bagenze ku benchmarking program bagenze kulaba amawanga amalala ago gamanaginga gatya kasasiro Nairobi erina ghetto bagiyita Kibera ye ghetto esinga mu Africa nabo basula kasasiro mwali muwuliddeko nti kasasiro abisa abantu amawanga gatwetoolodde gonna gabeera ne kasasiro naye okuggyako ng'abo abali mu buyinza bakoze ekituufu ekirina okukolebwa ate nga nakyo weekiri ebirowoozo bingi bireeteddwa okutereeza embeera eno tusobole okuba n'obukulembeze obusobola okuyamba eggwanga naye ekyo nga tekinabaawo basebo ne bannyabo njagala obasaba nti nammwe mulina okwebereramu bino temubirekera bakulembeze bokka nammwe mbateeke under pressure ekituufu kikolebwe banange tubasaasira nnyo abaafiiriddwa abantu baabwe abaafiiriddwa ebintu byabwe tuyimiridde nammwe nene embeera tugenda gimalawo ffenna bannange
tukomye embeera y'okujja ngo basaasira ne tuddayo ne tujja ne tubasaasira ne tuddayo tulina okuva ku eno step ne tudda ku ndala tubasaasidde nnyo bamaama ne tusaba omukama abagumye naffe nga bwe tukola kye tusobola okukola abakulembeze banaffe banaabatuukamu mukoperatinge nabo mukolagane nabo kyonna kyonna ekyetaaga okukolebwa tukikole nga tuli wamu nammwe kuba ffe tuli bakozi bammwe mwebale nnyo mwebale eddala ebyoluzungu gyobero yabyogedde ndooza ogabisa omukono ogwa ddyo ogwa kkono tegulina kumanya naye kino ffe tukikola ku demonstratinga kuyita bannaffe bonna bonna basobola okujja okubaako obuyambi bwaba bannaffe bano abali mu nzibu abagwa mu njega eno bajje babeeko nabo contribution gye bakola baleme kufuna buzibu bwonna n'olwensonga eyo tuli wano tuleese obuyambi n'omukulembeze waffe tufunye resistance naye finally bakkiriza twagala nnyo n'okutuukako eri ku Landfield tulabe obuzibu obwo bwava ku kikuba ntulina okusiga nga tukola research tuleme kuddamu kufuna kizibu kifaananako bwe kiti kulembeze waffe abagambye kano tekaali kabenje buno bwali bulagajjavu n'obukulembeze basituke bavayo fe abamu tubadde tulowooza nti n'abamu bandirizayinize ne tuteekawo embeera endala y'okufuna obukulembeze obusobola okufa ku bantu okukola follow up oba okugoberera ensonga kubanga kyazuula nti kurakamu eri mu kasasiro abantu ne bagayaala ne badda ku mirimu gyabwe kasasiro n'abikka abantu siri mu mativu ensi yonna tennaba kuvaayo kukavalinga kintu kino kubanga ne kisoose okuba kasasiro okubikka abantu ate mu kibuga kumpi wakati Uganda yise mbizibu bingi nnyo twadde tufiirwa abantu kibwetereyo ky'abantu entalo zatta abantu kati bino ebizi twadde tulowooza bye bintu ebyangu tusobola okukola kubanga tewanawo kuddawo okuba olutalo lulala lulemesa KCC ekola gavumenti ekola mirimu gyayo ba technocrats Jeno Museveni yateeka kumpi baminisita babiri mu kibuga okubeera nga bazoganya bannabyabufuzi ne bannabyabufuzi ne baconcentrating ku bifo byabwe ne balemererwa okuteeka concentration ku kintu ekifaananako bwe kiti finally ensonga ya kasasiro bannayuganda ffene tukwatako kasasiro tulina omumanejinga okutandikira ewaka kasasiro tumwawule amacupa gokka obuveera bwokka emmere yokka na buli kimu kyonna kasasiro tutandika omukolamu ekyobugagga olwajja kendeera balina omuteeka eno gye bamukuŋŋaanyiza ajja kuba mutono ate n'abakulembeze tubakubiriza batandika okuyamba bantu baabwe babateewo dustbins tuleme okubeera nti kasasiro alabika mu kibuga wonna ekirala tusasula abakozi abakwata kasasiro tubongeze n'emisaala tuinvitinga abantu abo bajje batandika okukwata mu kasasiro oyo kubanga fana tuba tumusudde nga tumwennyala abantu abamukwata mubongezebwa omusaala ate basasulwe tuwulidde abantu mu KCCA nga bakaaba nga tebasasulwa misaala ekyo kyabulabe nnyo kubanga ebisasiro byonna bibeera bibakuŋŋanya ne baleeta ekiteezi so ensonga ezo nsonga nkulu nnyo tuzirowoozeeko ffe nga bannayuganda ate era ne bwe tuba tulonda abakulembeze betuteeka mu ofiisi tuleme concentratinga ku mannya bunnya wabula tunoonye abantu kati abasobola okuteeka ebintu mu nkola si kwogera bwogezi na kubeera nga bakaaba ng'ate abantu abali mu buzibu mwebali nnyo mwebalire ekyo ekigenda mu maaso era ekiri mu kifo kino era nsaba gavumenti esitukiremu olw'ensonga nti ensonga eno egenda kukosa abantu bangi ekisooka abantu bano abaana abamu bato omubiri gwena gukoma okuregulatinga temperature ate ekifo kyokya nnyo nti omwana omuto tasobola kuregulatinga temperature kuba bw'oyingira mu tenti zokya nnyo ekyokubiri nze nagendako mu bantu abeerubigi nga babamenyedde amayumba naye n'abatalina pressure baafo check up sitogamba bugambi bameka abalina pressure mujje tubawe eddagala no screen everyone abantu bangi bagenda tufaako ekyokusatu waliwo bisobola okuyimira bate wali sente tuyimirizeeko ebintu ebimu watusobola okuyimiriza entula za parliament zireme kubaayo abantu bawe sente bagende beetaase kubanga kino kikulu nnyo okusinga okutwala parliament yamambuka olwedde tufuna omusala gwaffe tufuna amafuta gaffe tusobola okuteesa wano nitusigala e Kampala olw'embeera gye tulimu lwaki twejjajjalabya oba okwegaggasa ng'ate tuli mu buzibu n'olwekyo ekizibu kiba kizze nsaba abakwatibwako bayimukiremu n'ekisembayo kyenjagala okusaba nti bannange buli muntu yali wano yali badde akeberebwa kyetuyita communicable diseases endwadde ezikwata kuba abantu bangi bakolola abantu bangi balina ebirwadde baabwe kati bw'oleeta wano omuntu omu nga wa TB n'obasuza wamu overcrowding kireeta okusiiga abalala n'olwekyo tebaali maze gateeka abantu wamu nga tebamaze bascreeninga bonna ku ndwadde ng'ezo n'olwekyo kyensaba tukole ekisoboka kyonna okujja wano abantu babagulire ettaka babazze ewaabwe
ate n'obutazikiza okunoonya emirambo egyo egiri wansi obutazikiza emirambo egyo ginoonyezebwe yonna gye gyakola ki gye giri wansi kubanga omuntu aluluma n'olwekyo tulina okukola kisoboka kyonna okulaba nga tubeerawo nze ndi musawo omutendeke era mbadde njagala kulaba bunafu buli luddawa ekisooka my recommendation 1 wateekwa okubaawo amazzi amafumbe galina okuba nga weegali amazzi aganywebwa nga mafumbe ekyokubiri twagala okulaba toilets sizirabe we ziri n'ekyokusatu ebimotoka by'amazzi nga weebiri n'ekyokuna batandike okuleeta tents endala ezaawulamu families olw'ensonga bw'oteeka abantu awamu kivaako kye tuyita communicable diseases era tutandise okukwata emmotoka ekiro nga zijja mu Ssaabagabo kuba tebalina gye bamutwala ebimotoka tubikwata ekiro tetukyebaka ogera okulaba nga baleese bazze badampinge n'olwekyo twagala obakakasa temuleeta kasasiro wammwe mu Ssaabagabo eri model constituency esinga ambulance mu Uganda kati yesinga enguudo ennungi era ne kasasiro waffe twamumanaginga dda temutuleetera kasasiro wammwe wabula gavumenti ebintu ebikulu mubitwale ng'ebikulu etalina amakulu temubiwa amakulu nemuwe amakulu ebirina amakulu mufe kasasiro ono kisobokera ddala ssente weeziri tosobola kusiima muntu na bilioni 5 na milioni 5 tosobola kugamba nti nate budget kino kiva mu gudiiro ne tusobola okufuna omuntu asobola okulongoosa kasasiro ono n'abali mu buffer zone bonna ne basasulibwa n'ekifo ne kigulibwa tetwetaaga na kifo kirala wabula tugula abeetooloddewo tubafune we babeera ensi etereere yegeeno gye tuludde ekiseera nga tugitunuulira tulabye obulagajjavu obw'ekika ekyawaggulu obwa gavumenti ya Uganda aye ne tulabamu n'obutafaayo ku bantu ba Uganda eba esudde obuvunaanyizibwa bwayo obusooka obw'okukuuma abantu n'ebyabwe kino ekigudde wano kibadde kigwawo bulijjo era nga pulezidenti bayogedde tubirabe bududu kiyitiridde nti abantu bangi bafudde omulundi gumu si kyekyokka naye ne gavumenti egaanye okuvaayo okubaako kyeyamba abantu bali wano ku buyambi bw'abantu bakulembeze banjawulo bali wano ku buyambi bwa bibiina nga Red Cross gavumenti egaanye okuvaayo kikyannaku ekyokubiri kyenyinza okwogerako suubirwa okubeera nga yandibadde evaayo mu ngeri y'enjawulo kuyingiramu eno ensonga naye tusooke tutunule omwami Museveni omukulembeze w'eggwanga tavangayo n'omulundi n'ogumunaga nti kampiseko olubu lw'ekigere ekiteezi abakulembeze abalala bw'obaawo ekizibu bwe kityo n'eŋŋendo bazivaako ne baba ku mawanga g'ebweru babiva ku ŋŋendo ne bajja ne batunuulira ekintu naye ye omukulu tavangayo omuwulira ali mu pati eri akwataganye ne sipaaki ekyomukulembeze gwe tulina mu kiseera kino era bw'atyo yensonga lwaki baganye okulirizinga ensimbi ze zandibadde ziyamba abantu bano okuva wano awo abantu okumala wiikisi 3 nga basula awo wansi okumala wiikisi 3 nga basula mu kampu tusobola okufuna n'obulwadde obulala ate ne twongera ne tufiirwa abantu abalala naye gavumenti egaanye okuvaayo so gavumenti okugaana okuvaayo okuyamba abantu bano mu budde kabonero akalaga nti terumirwa muntu wa bulijjo ng'amawanga amalala bwe galaba kitezi bano baafuna obuzibu buli omu yabulaba naye kye tusaba kwe kuba nti mu bwangu ddala Ministry ya Finance ebaako ssente zeetoola abantu bano babeeko we bateekebwa byonna bigenda mu maaso naye abantu baffe bano beetaaga kubaako we bagenda babe nga baddamu okutandika obulamu bwabwe nga we beetaagisa kuba tebakyasobola kubeera wano kati wiikisi 2 ate ekituluma ensonga eno mu June 2023 nagiteeka ku fulo ya Parliament nembuza Prime Minister sayiti eno eya Kiteezi egenda kubeera decommissioned kubanga nali maze okulaba obuzibu nga maze okukyala mu kitundu kino so twetaaga obwenkanya bukolebwe naye twagala abantu baffe bano babe nga bayambibwa akasente kafunibwe babe nga bagenda batandika obulamu obujja bwe kuba kubateeka ddundu batwalibwe mu bwangu ddala naye tukomala ku kino kyokka bannakampala bannawakiso kati bali mu maziga amayitirivu ennyo olw'obuzibu bw'ebyobulamu bye bagenda okutuukamu kasasiro tasobola kubanga myaka na myaka taplaningibwanga ngeri ki gyagenda kukolebwako twagala tulabe nga ekibuga kitereezebwa Wakiso atereezebwe ate sites zino waleetebwe tekinologi omupya agenda okubanga amanaginga kasasiro tukyasobola kubeera mu mbeera y'emu gye twalimu emyaka 3 emabega tiyengeri y'okumanaginga kasasiro twagala bwenkanya bukolebwe eri ekitundu ekisinga okuteeka ssente mu kitavu ky'eggwanga kuba kye kino ekya Kampala n'emirirwano kimanyi obulungi omuntu okuva ewaka okumala olunaku lumu wiiki kati tugenda mu wiiki yakusatu beetamiddwa kampu ate ekisinga beetamya tebamanyi kikiddako gavumenti okuva yagenda batuula bateesa basirise tukimanyi bulungi abantu bano beetaaga okuliyirirwa olw'okufiirwa ebyabwe amayumba gaabwe n'abantu baabwe aye ne wajjawo n'ensonga eya resettlement oba okuba ababundabunda kubako gye babateeka
ekyamazima gavumenti tuveeyo gye tuli muzuukuke abantu bano balina okutandika obulamu obupya naye musirise temuvuddeyo kulanga tuyamba abantu bano. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.